katonda abakwatiko atuuse emitima gyabwe ebyabalokoke okuwonegerera byakyakodde Lawrence ku Russell TV Omunyo kyabadde Lawrence kuli kayunyate niba saabusawo z'emisana ku bulungi oba Kampala baagala kutensi yaffe baagala abandiza okuteeka sente mu nsi yaabwe mumaso yaffe batye nenda bakunkatani abuuka beetaaga ba investors ne babasasula kati nebatendeeza kubateera emirimu naye oba otunyondeku tebalina success ensi kati bweri kati kuba akafaananyi olwaliwo bw'osaba visa ya Ukraine ayinza ogikuma naye ojagala naye bw'ogeraageranya Kampala ne Ukraine tetufaanana so bw'ogeraageranya Kampala Ukraine Syria amawanga mangi agajjudde entalo wano tuli bulungi America ensisi yo yeyalira baweza omwezi ng'omuntu tagudde eddalo n'abakuba amasasi ng'akutte eŋŋamuye tuguwera buli mwezi gugenda okugwako omuntu abamanyi akubya abantu naye ne tusigala nga tuyayalugana mu America mukama waffe yagamba bw'ati mu Matayo mu kitabo kya Yokaana 16 yagamba nti ebyo bye bakuwulidde mube n'emirembe munze mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ensi kati buli muntu ali mu nsi tonoonya wali seefu mu nsi tewali wali seefu just become a follower of Christ line behind Christ ffe tuli ba Christ's followers because he overcame the world. Yeah, John 16:33. Nti bwe bakuwulidde mube n'emirembe munze mu nsi mulina ennaku yagamba nsi yonna mu nsi mulina ennaku kubanga ensi gyenkakasa ate nga ngisabira buli lunaku nti eyina emirembe nsi ya katonda katonda gyetunulidde n'eriiso ejjo gibwati Isirayiri tebagirunda
ne batta abayuganda ekitabangawo 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bafanga 100 mu Isirayiri. So obanga basobola okulumba Isirayiri erina abakesi abali physical, eyo n'ebyuma ebikesi erabira ku satellite, era kati mu kwerwanako ettabaka amandazi b'abatujunge battirana ne Lebanon ekulaba gy'oli n'esindika ekikompola kyayo nga tekireekaana, masanyalaze gakulira mu motoka ne bwe beefaanagana ne bwe babuleka gakulira mu sirikira ye Isirayiri naye bagirumba. So kabonero kankukunala nti tusemberedde enkomerero y'ensi. Bakaba kabonero kankukunala nti tusemberedde enkomerero y'ensi. Ekibuuzo kiri nti weetegese. Era nze enjiri yange egamba nti kolanga ataliva wano. Naye weetegekera okuva ono ng'agenda mu sekendi eddako. Work hard to occupy. Be prepared to evacuate. So tuteekeddwa okuba ku kintu kyonna kyokola ng'omanyi nti bwe nnaaba nkikola Mukama ffe najjira nja kutangaala butangazi nti andese. Biseera byakwegendereza nti waliwo kyalangibwa kitaliiwo. Buli kye Yesu kye yalanga weekiri entalo etutumu n'entalo z'amawanga abantu okuwaayo bannaabwe mu mulimu byabufuzi. Omuntu afumba ekitabo kiramba n'akikuba Mukama nga temulimu kituufu eki. Mukama bw'ataba mugezi tasigaza muntu n'omu kubanga bonna buli muntu yenna aliko waatuuse abulinako ekitabo ky'obulimba. Kakati ekitabo ekyo eky'obulimba abantu bawaayo bannaabwe, abantu balyamu bannaabwe. Omuntu atuukira ku ddala ogamba nti tugende tumutaaveewo oba omukozi eki emitima gyaffe tulina giwa Katonda kubanga emitima gino giteresa ebintu abantu ne batamanyi. Omuntu akyawa Catherine mpola mpola, obukyayi ne butuuka ne bujjula mu mutima, n'atuuza kooti n'agamba nti Catherine afe, God forbid, afe ng'ennaku z'omwezi bwe zitasukkawo. Olaccess bamubuulira essaawa n'olunaku tebyasukkawo. Naye nga gw'oyagala agende takufiiridde. Okufa kulinga kussa, kulinga kulaba, kulinga kulya, kulinga kuwulira. Okufa kitundu ku butonde. It's part of nature. Nina gwe mbadde njogera naye mukadde wange mussaamu ekitiibwa ne mukyala we ne baŋŋamba katukusabireko, ne basabira ku ssimu. Bamala okunsabira ne mbuuza nti muli mutya? Ffe tetuli bubi ate tetuli bulungi, naye kye tuliko kyekyo ekyobutonde, tuli bakadde, waliwo ebizibu ebijja n'obukadde. So maama omuwadde nange ndi mulwadde, naye tukusabira singa oluweza emyaka gye tuwezezza oba olwanyi myaka ndowooza obanga nsanvu mu bufumbo kati kubakafumbi bayinemeka anati ffe tusabire, naye nga era okimanyi nti tetuli bakuwona nnyo kubanga eyo package eri ku bukadde. Kakati package eyo eri ku bukadde era ye package gye tulina ku bulamu. Whether you are a murderer, whether you are the one to be murdered, you shall die. When? God knows. How? God knows. Era ky'obola bwemutasaanidde kubalaatira mu bizibu ebikwatagana n'okufa kubanga ffenna nga bwe tuli wano. Kati nze nasimatuusa amasasi naye era sijja kulemerawo, kati simanyi lumbe lulintwala, simanyi kiddako. Oyina kugwa bugwa emikono gya Katonda. Kati omuntu bw'aba ayogera ng'agamba bw'eba accident toseka, battemu toseka, bamutemyetemye toseka, kubanga gwe tomanyidde ddala. Omusajja omu ali mu Amerika yabuulira enjiri y'amaanyi nnyo mu mulembe gwaffe, naye nga musajja mukadde profesa, ayogera ne ba atheists abatakkiriza nti waliwo Katonda, naye bamudiagonizinga mu kansa. Kati bamutuuza mu press conference
ne bamugamba katonda oyo bw'aba waali lwaki olina kansa ate nga bunaku kansa akula n'abagamba nti yeebaza mukama kubanga alina kansa yamanyidde ddala nti ajja kufa kansa okunaabanga kwagala kwa katonda n'abuuza interview nti gwogenda kufaaki kubanze ripooti eyange njirina by all means tuteeka okufubutuka mu kasiisira kano bayibuli yakayita akasiisira bakolinsi ekyokubiri essuula 5 2 Corinthians chapter 5 webetandikira nti ensiisira eno wetuli bwerimala okwalizibwa omuntu ow'omunda n'avaamu otegese amagawa so omuntu yenna alina kutambula nga ali redde bweba kwona ku linnya lye nga kituufu atuusizza ogenda agende bwatuufu bwalina okulaga going to be Bujjingo the second. Bujjingo the first, they murdered him. And somebody shielded him. And he paid the price. I can't disappoint Richard Mumaaso. I can't disappoint God who anointed me. So I believe God has a purpose for my life. And as I heal physically and emotionally, there is Bujjingo the second. I believe Bujjingo the second is going to be more obedient to God. He's going to win many souls. I'm not bitter at all. I'm not bitter. I'm not bitter in any way. I am not bitter. Because I know the works of the devil. The devil came to kill, to steal, and to destroy. Actually, there are people who are asking me, how do I feel about whatever is being said? I told them that I'm very happy. I'm so grateful that the devil has been faithful. The devil has been faithful. It scares when a liar tells the truth. He's a liar, the father of all lies. John chapter 8, verse 44. John chapter 8, verse 44. He's the father of liars. When those that he uses tell lies, they do their heart's desires. And when the devil tells lies, it's the nature. Actually, Jesus called him that it is his nature to lie. So whoever is concocting a lie on the incident, I'm so happy for him because he's serving faithfully the devil. And whoever is telling the truth, I am also so grateful to him because he's serving God. In God, there is truth. Jesus is the way, the truth, and the life. What have I not seen? What have I not seen? That I've been shot when I've made 50, and I think I've started another 50. That is Bujjingo the second. I've started another 50, and the devil knows what is going to happen. We are going to preach the gospel without fear or favor, uncompromising message from God, the full gospel. We are going to hate sin like never before. We are going to condemn passionately homosexuality. We are going to condemn homosexuality passionately. We are going to open the eyes of the youth. We are going to encourage them. We are going to lead them to confess Christ as their Lord and Savior. So, really, if I had died, it would be profitable. I know where I'm going. I've been saved for the last 32 years. I got saved in 1992, and this is 2024. You know, that's 32 years of salvation. I believe, by God's grace, I've won many souls for the kingdom of God. Abantu bangi ino basangeyo obasangeyo n'olowooza nti ndi mukadde nnyo nagamba wanze naye natandika okuwulira ng'onsabira nga ndi mu pittu kati ng'ali mu ofiisi nne naakola batuufu kubanga abaali mu pittu we natandikira obusumba mu 2000 we natandikira okubeera omusumba baafuuka dda abantu bakulu bava bwebazo. So tugume mu ggwanga lyaffe emirembe mwegiri kubanga ekiri wano
ate si kibi okwenkanankana ekiri mu mawanga. Effect tulina emirembe mingi nnyo kubanga abagamba tegiriiwo boogera ebyensimattu ne basigala nga teri abakutte. Isn't that freedom? There was a regime here, Idi Amin's regime. He said that there is freedom of speech, but there's no guarantee of what will happen after your speeches. But here, here on His Excellency Kaguta Museveni's regime, there is freedom of speech, and you have even a guarantee after your speech, which is totally false, that you go home, they pay, you get followers. Actually, in these days, you must be very keen, because stupid people are followed highly. Yeah, people don't want the truth. People do not want constructive ideas. They just want pseudo statements. They want to keep laughing the whole day. And the time is catching up with them. You keep on social media and your years are adding up, until when you are 40, by the time you realize that I would have worked for myself, nobody employs you. A fool at 40 is a fool forever. Understand? So I'm glad for what God has done to spare my life. Bujjingo the second is coming. Bujjingo the second is coming to serve God and my country. I'm going to serve my country. I'm going to serve God and my country. If it is about the opposition, I pity them, because in the Bible, Satan is an opposer. And I don't know where Satan is. The word Satan itself, the definition of Satan, it means an opposer. Yes. Satan is not a name. This angel that fallen was called Lucifer. Lucifer is a very good name, meaning the light that goes as far as possible. But then after he fallen, he was given another name called Satan. Definition of Satan, opposing God. So when an opposer lands on your chew, you get scared. What is he looking for? Exactly. So for me, nze ndi musanyufu buli lugenda tayinza kunyiza mbasonyiirawo njagala mbabulira enjiri tuyinza kumanya muwendo gw'abantu bameka bensanze ne baŋŋamba nali nkuvuma nze nali nkulira bino nze nali nkulira biri sibawanga ssente zizirina ssente zenyina zanjiri n'akugamba asabira n'afukamira n'omusabira n'omuhaginga n'omugamba it's okay wali onoonya kubeerawo it's okay. So sirina gwe nyiigira njagala kituuke gye bali sirina gwe nyiigira gwevuma fumbirira teekawo byonna singa simanyi bayibuli nandigiize naye omusajja gwe bayita Sawulo eyafuuka Pawulo tiyavumanga buvumi Kristo n'abagoberezi yattanga era yayimirirangabo nabo esinga ntono tumusse. So bwe yamala okutta Sitefano mu Luka lwa 5 essuula y'omukaaga Kristo n'akiraba nga si kirungi kusaanyaawo Sawulo. Alina ziiro, alina okwagala okw'ekicupuli. Kati naddira okwagala okwo n'amusika n'amuzaawa n'amuzeero. Era talina Bible training. Agende waagundi akusabire otandika okukola emirimu. Buli muntu n'alaba Sawulo nga mubuwa ddalo. So we should give a chance to every soul to become a Paul. That's it. Period. Now we souls. Tukwanirizaako mamikaze. Nange nsanyuse nnyo okubalaba ssebo. Ndi musanyufu nnyo okuba nti nzize mu maka g'omusumba wange Omusumba Bujjingo gwe njagala ennyo kubanga Musumba Bujjingo mpagi kinene nnyo eri mu bulamu bwange. Omuntu akuwa emmere y'omutima, emmere ya Katonda, ekigambo kya Katonda aba kikulu nnyo mu bulamu bwo. Neebaza Mukama nti nno musumba wange akyali mulamu. Kyansanyusa nnyo nayogera naye ku matto olunaku olwo nga yakamala okufuna obuzibu obwo, naye nga
ntidde kubanga okuviirwako omusumba wange oyo mwagala nnyo kyandibadde kimpisa bubi nnyo. Bisale bisinga ntera omukubira ku ssimu oluusi nemereddwa embeera gye mba mpitamu kugamba kyandimpisiza bubi nnyo. Muli muntu mu nsi muno alina omuntu gy'addukira. Nze nzirukira nnyo wa Musumba Bujjingo. Mpozi kyenyinza okwebaza Mukama, nze ndi mukyala akkiriza nakula maka ga ddiini. Muyimbira kayimba Musumba wange Mukama bulungi bwe tebugwa setagenga nganti wuwe naye nga wange bulijjo antwala ye ku mabali aga mazama tefu. Banaye oluyimba olwo ndumuyimbidde nga mpulira neebaza Mukama okuba nti nno yamukuumye n'abeerawo ate nembeera nga nange nsabira abakyala bambi. Omukyala we bulumi bwalimu okuba omukyala yafiiriddwa omwami we ne musumba embeera gye musanze mu bambi alina okunyolwa. Buli muntu alina ttaano we. Abantu babyogerera eyo bayogera ebintu bye batategeera bulungi nnyo, naye bw'oba oyagala okukkiriza nze ebiwundu byendabye mbadde sikikkiriza naye ebiwundu byendabye bimazeeko ekyewungula. Bana abantu muleke kwogerera eyo bigambo. Omuntu kyekinewunyisiza bannayuganda kireka twagala bafu kubanga edda ffe gitwabeeranga abantu omuntu bwafuna enyumba nefuna obuzibu twekwatiza wamu tuba bakkakkamu. Abantu bagala nnyo okuseka mu mbeera simanyi muntu gyoyimira noseka mu mbeera eyo, naye nebaza Mukama nti Musumba ku biwundu byendabye bwabanga yasurvivinze kitiibwa kya Mukama. Okakasa era abagala okukakasa bajja birabako bajja bibalaga kugamba nammwe olulimi lwammwe lufuuka oluyimba eri abantu. Ebiwundu mujja biraba essaawa eno ebiwundu byendabye kugamba bwabanga yasurvivinga kyendabye mu mugongo kikambwe bukambwe, naye mbakakasa nti nze nkirabyeko bwe nti n'amaaso gange era mujja kuswala gye muli. Naye nze nebaza Mukama ku kyendabye nti Musumba wange Mukama yamuyambye n'awona. Naye manyi buli muntu abeera n'enteekateeka ze ekyali mu pulaani ya Katonda, naye Mukama nga batuwetegeka aye n'amuwonya munnaffe n'atugendako. Naye nebaza Mukama. Olina obubaka obugumya abakkiriza ab'oku House of Prayer waliwo abatidde Musumba waffe anaawona, Musumba waffe ali ati? Musumba waffe agenda kuba bulungi okusinza bwendabye, kale akyalina obulumi mu mugongo muno ekiwundu ebiwundu engeri gye bakyabijjanjaba nga mumanyi ebiwundu by'amasasi tebiba byangu bimuluma okuweta kizibu, naye nze nga bwendabye nti ajja kuba bulungi, azaamu amaanyi era Mukama Katonda agenda tuyamba abakkiriza mwenna mbasaba mubeere bakkakkamu. Mukama Katonda yamuleseewo Bujingo, yamuleseewo lwa nsonga lwa kigendererwa. Nze njogeddeko naye bulungi nnyo aŋŋambye waliwo Bujingo part 2 kati tumulinde mu part 2. Sitaani alina ettima eri abo abakoze ekintu ekyo, naye naawe ejjukira nti olunaku lw'olujja amawulire we gamusanga naye bamukubira ssimu era gamugwako bugwe. Naye ng'oba omanyi omukyala abadde mu kutya kubanga bwe kituukawo bwe kityo teri mukyala tatya kubanga omwami waba mwami wo oba okitegeera. Naye mugumu kubanga teri alina omugumya, era nze mbadde njogera nemugamba ffe tulina okugumya abaami baffe, naye kyemwebazizzaako okuba nti amugumya okuba nti si kyangu kumusumba muno gwobadde otambula naye kati okuggula oluggi kutambula tagenda kuddamu musanga kyabulabe. Naye bambi mbasaba ebigambo bigendere bibeere bitono. Okay, thank you so much.